mu ggwanga lya Uganda abakyala basabiddwa obutenyooma mu nteekateeka z'okuba nga tebalonda obukiiko obw'abakyala ku byalo ebitali bimu. Omulamuzi Simon Byabakamono nga ssentebe w'akakiiko avunaanyizibwa ku by'okulonda munda mu ggwanga lya Uganda kinoganyiza nti ensimbi eziri okumpi bbuwumbi 35 n'omusobyo zigenda okuba nate nga zikozesebwa okulonda ku byalo ebiri okumpi 7,255. Bino agenza okubituukako nga ffemu nnyo twagulunze dda gutambudde gutya katulabe. Akakiiko k'ebyokulonda kagenda kusaasaanya obuwumbi obuli 35 n'ezigwamu okutegeka okulonda okw'abakyala mu byalo ebiwera ddala 7,255. Obuwumbi 35 ne sente ezigwamu 35 nete zisuka mu buwumbi 40 buwumbi 35. Bino byogeddwa omulamu Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda era bitegeezezza abamawulire ku kitebe ky'akakiiko kano. Omulamu Simon Byabakama ayogedde ku ngeri entegeko eno gy'egenda okutambulamu ng'etandikira ddala ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno n'okweyongerayo. Nti kutandika n'ennaku 10 omwezi guno olwokutaano wiiki ejja okutuukira ddala ng'ennaku 13 omwezi guno kaweefube oba program y'okwewandiisa kw'abakyala mu byalo bwe babeera, mu byalo bw'obeera, si ku kyalo wazaalibwa, ku kyalo w'obeera. Bwekiba nti kyalo kyo w'obeera gye wazaalibwa si nsonga. Akunze abakyala bonna okwenyigira mu kwesimbawo kubanga tekyetaagisa mpapula wadde ssente ez'okwewandiisa. Tebabasasuza ssente abantu baffe, abakyala baffe tebabasasuza ssente. Nekyokubiri kuno kwesimbawo kuno tekwetaaga buyigirize ku kyalo, tekwetaaga buyigirize. Alabudde abakyala bano nti buli aneegwanyiza ekifo alina okusooka okwewandiisa mu regisita y'ekyalo nga aweze emyaka 18. Naye kikulu nti omuntu akkirizibwa kwenyigira mu kulonda kuno alina kubeera mukyala ng'awezeza myaka 18 n'ogenda waggulu nga muna Uganda ate nga mutuuze si kyekyo mutuuze mu kyalo ekyo. Mu kulonda okwaggwa mu Amoro waliwo ebibadde biyitingana ng'omulamu Simon Byabakama bwe yaggyako essimu ye nga takyafunika wabula bino abyeganye. Twateekako ekituyita complaints desk oba waddukirwa ng'okuba essimu nga waliwo ensonga yonna gy'osanze ekitundu ky'olimu mu constituency. Complaints desk etwaba ne namba za bwereere omuntu yalina okukubirako n'ategeeza abakulira complaints desk nti wano waliwo ensonga. Kyokulabirako Honorable Mpuuga yankubira essimu n'agamba nti waliwo member of parliament waffe gwe bakutte. Essimu yayitamu bambi nange nyakolerawo n'enkubira eryakolera byokwerinda wa poliisi. Ku nsonga z'emmotoka ezitaaliko number plate mu kalulu ategeezezza nti yatambula ku poliisi ez'enjawulo wabula teyafuna kumanyisibwa ku nsonga eno. Omukulu wa poliisi yaliwo era nze yamuwa kazindaalo ne mugamba nti ddamu ku nsonga eyo gye boogeddeko. N'agamba nti ensonga agenda gikolako. Kitegere oba ginoonyerezaako ensonga agenda ginoonyerezaako alabe nti ebintu bitambula bulungi. So ekyaddako oba kyaddirira nyandisabye mu mubuuze ekintu ekyo yakikolako ki. Byawandru Bone, Crossroads TV, Omunyo.